Relationship gy'osoosa okubeeramu ebiseera ebisinga kibeera kizibu okwerabira omuntu. So like naddayo okumunoonya nze nga mpulira nkyayagalako. We wabba ne line nguterese ebbanga guwunyanga kyennyanja olwo wayiseewo ebbanga mu munoonya. Ng'ate nkyali wa myaka gye. Ngulwakugamba ati. Ati nga bw'obimanya abaana baba basomyeko kati ate gwe olukulaba mu nsi wabweru oli eno oyiriba bibyo ng'omuvubuka. Yaba alina obulamu oba kirabika bwe yeeyagalamu. Batwali relationship eri solid gwe kyovuma. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Tukwaniriza wano ku Annabelle International School nga tusangibwa Ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 375 ye Annabelle International Nursery and Primary School. Mundo mutima gumanja nguterese banga gunyanga kyennyanja buli lunaku lavu yo gye kuŋŋaanya era bonkyawo bondese wakati mu nnyanja bukululunze sitabasaba bakinnansi mukwano kaddansi ompomeranga nanansi katugeze nga vudde mu bulamu bw'ensi bwembeera sinnabuva musabayo kaccansi noonya mukyala nanjagalako nga ne bwe mbasiriwa nanjogerako kagata katoosa nasalirako anazuukuka matumbi nasabirako weraba baminyaze kukola weraba. SB4 Media tugguse ensonga eddoboozi lyange leero si ddungi nnyo era ali alina ku ddagala lya allergy annyambe abeera allergy kamada abeera allergy sinus onoosonyiwa abantu bonna benkola nabo bafu era nekyemubuuza takitegedde. Allergy kyeki Ekiwanga bakiyita batya? Ekiwanga bakiyita batya? Ama allergy annuma alinayo ku ddagala lindagirire otherwise naatera okubafaako. Kamada naye tanfuddeeko, gavumenti naye esirise, Naalongo naye aseka busesi. Nina maama wange omulungi bwe yampulidde ku makya nga tosemberera abaana, Naalongo tomusemberera. Kwegana nempulira ng'ensi entamye naye tekingana baweereza nja baweereza. Tulina Dr. Loverboy omwana ono oba omusajja ono yayimba akayimba ne kankwatako ne kanzijukiza girlfriend gwe nalina mu senior 4 nga twedeetinga. Naye batwali twedeetinga twali tukola ki? Twali tetwedeetinga. Biri byali bya kito. Kopedako notice, jolezaako uniform, teterayo fene, kabye tulimu. Naye mbose nga naffe tulina love. Nebo kanzijukiza nengamba anja munoonyako munoonyezaako lwakuba nsanze siri bulungi. Tabadde wabadde mu Mbaasa. Badde mu Mbaasa nga yagenda kukola luyimba waliyo studios mu Mbaasa yagenda okukola oluyimba. So we yakomyewo bweti nga ssebo nja kukutayiza wadde akabako airport what ne mubaka
Tuzza okunyumyamu ku mboozi mumumanye mumutegeere oba oli awo naffe tuteeke ettoffaali ku music we bambi music we mulungi naye ekisinga okunwa era mubuuzizaamu wano nga music mulungi naye nga mu bantu kiki nagamba isibefo goyina okunyamba tukasukire paka mu bantu eyo nange ne ŋŋamba tutuule ku katebe wano bwe tusinzidde ze studio zaffe tuzza okutuusako emboozi ya Loverboy Airtel yetuteekamu ssente weefuine Airtel Extreme Wi-Fi kuva mu bannaffe aba Airtel gwe wenna nga oli eyo emirimu gye gitambula ku intaneti oba nga olina wakaawo olinawo TV ya smart abaana bali mu holiday teekawo Extreme Wi-Fi kuva mu bannaffe aba Airtel ofune intaneti abaana balabe baleme kwebowa bwali eyo nga oli mutala w'amawanga abazadde bo bali wano Uganda otera bakulako ku video call gigule eyo giteeke waka w'abazadde bo obakubire obone okugula nga data wa buli lunaku bagise Extreme Wi-Fi okuva mu bannaffe aba Airtel. Loverboy olabye ojja kuba bulungi adda esanyigoona nnuma omukulu oli otya ndi bulungi ewaffe oliisa ku maaso motoka zipaakinze kakati oba olina kufiiringa free oli bulungi obulamu bulungi bulamu bweyagala naye nze nga nabanga ate bebi ennyo nze nkulabanga ate kabbebi ndi mukulu muntu alina n'ekirevu sinali manyi omusajja yayimba oluyimba akayimba kensinga okwagala bakayita kala kayimbako weeraba kamanyi nti musajja mukulu musajja munene ennaku zino n'abato bakola ebintu byotabasuubiramu abagagga abato nga bangi namukwano gwe bamwita omugagga omuto ku TikTok okwo twalina kamadoyo ne tumukyazako namusuubiza omugulira engatto naye ng'edda twali tumanye abagagga babeera bakadde ku byalo engatto tuli myezi ndowooza kati nga 6 era nze neekwatakwata ne muwa ekyebiri nagenda mu DT n'agula eyo gy'ayambadde gaggo omuto ssebo tukubanje engatto so obulamu buli butya obulamu bweyagala sooka obuuze ku bantu abakulaba abananga abandaba bampita Dr. Loverboy bampita Dr. Loverboy omuyimbi wo omu bw'ati nga ndi wano leero nzize nkyalirako SB4 tuwayewayeemu kuliko ennaku enkulu ennaku nazikulise naye zikuli zakuyisa zitya si bubi otwaliza awamu omwaka omukadde waguyitamu otya era nga abantu abalala twaguyitamu tulidde olunaku olukulu Christmas ngiyiseemu ndi mulamu festive season yonna ngiyiseemu nga ndi mulamu sirina kinnuma omuntu ali oyo waawulira akayimba kagenda ayinza obutakategeera sooka mube mukapera tule tutandika emboozi yaffe Omundo omutima gumanja nguterese ebbanga gunyanga kyennyanja buli lunaku lavuyo gye nkuŋŋaanya era abo nkyawo bondese wakati mu nnyanja yongera nze tandisokka bukululunze sitabasaba bakinnansi mukwano kaddansi ompomeranga nanansi katugeze nga vudde mu bulamu bw'ensi bwembeera sinnabuva musabayo kacyansi noonya mukyala nanjagalako nga ne bwemba siriwa nanjogerako kagatya katoosa nasalirako anazuukuka mu matumbi nasabirako weeraba baminyaze kukola weeraba andikire kayimba ako kenyini kakwekyawa kakuwaana mukwano kuba amazima nze kaweeko kati nina enkaaba ebintu bya laavu bitera akayimba ka mukwano akayimba ka mukwano lwakuba story yako behind oluyimba olwo sebe singa mbadde sitera nnyo okujogeranga ku interview zange ezisinga nga newala bibuuzo bingi ate ng'ebimu sirina ansa yaabyo bakakuwandiikira gwe wekwewandiikira nawandiika oluyimba nalwewandiikira alwememba naluwandiika nga nakava ku ssomero kyava kuki kuba abasinga bawandiika za gospel abasinga za bamama baabwe so like by the way nandibadde nyimba za gospel kuba muntu wa ddiini nnyo
Yeah. naye nina ensonga lwaki nayimba nyimba za mukwano. Like I remember nali nsoma kuba nze nakoma mu senior 5. Yeah. But I used to date omuwala ate ye ngaali mu senior 6. Nga kusingako class emu mu maaso. So like nze so kwatemu awo ngoli wa mtawaana nnyo. Like abaana nga batuzaala wanga kirasi za wansi. Nze wali tolina bunsalawa naye musajja wa malala nnyo okuva ku ssomero. Oli mu senior 5 ye nga wa senior 6. Yeah. So like yo olwasoma nze kati olwatuuka mu senior 5 sente omanyi ebiseera ebisinga zigaana. Zigaana mwawo. Zigaana ze ne ŋŋamba oba nzireko okewaka. Nzirako ewaka ate yo olwasoma ye n'amala paka campus. Like nagenda okuddayo ate omanyi omukwano gundi eki relationship gy'osoosa okubeeramu ebiseera ebisinga kibeera kizibu okwerabira omuntu. So like naddayo okumunoonya nze nga mpulira nkyayagala we wava ne line nguterese ebbanga guwunyanga kyennyanja olwo wayiseewo ebbanga mu munoonya ng'ate nkyali wa myaka gye. Ngulwakugamba ati ati nga woobimanya abaana aba basomyeko kati ate gwe olukulaba mu nsi wabweru oli eno oyiriba bibyo ng'omuvubuka yaba alina obulamu oba kirabika bwe yeeyagalamu but twali mu relationship eri solid gwe ekyoba omanyi. Ku ssomero nga basomesa bonna babatya? Ng'emiggo tufuna buli lunaku naye nga simanyi nanyinyiza kubanga ku ssomero gye nasomera coupling nga tekkirizibwa. Era list ya coupling yajjanga weti nga kwemu fete batawana kunoonyereza gye basookawo waggulu we bati kyava ku kyokuvaamu bwatyo. Like nange kyannemu otegeera kuba namwewuubako waneeno ng'amaze okusoma nange olwo nga munoonyeza mmufunye omulundi ogw'okulala nengezaako ebbanga neneetonda nenkola ki nenno nga mmanyi yanyiigira kumbe wa ngola weetonda ng'omugambo otya switi ati nkwagala like kale era naawe osobola okulaba ekintu omuntu ng'olinga amwesibako ate nga you used to date okitegeera kati omuntu n'obanga amwesibako ebiseera ebisinga kikuleetera n'endowooza ez'enjawulo oba nina kye namukola oba yanyiigira oba ki so like embeera eyo yaliwo so like nentuula ebbali nenyimba oluyimba nga mmanyi message enaamutuukako kati nenyo before tonayimba luyimba wagenda omwetonda n'agaana ngolwakuwa nsonga ki? Ensonga zino tampa na budde kumbuulira nsonga teyampa nnyo budde buli awo nti nokumbuulira nsonga yeeno ensonga yeeno eri weti ne weti so like nange sola ku estimating kiruma kuba nina mukwano gwange yagenda nayagala Kadaama baatula ddala wano wetunyini wetutudde nga Kadaama yakadda Dama napangisa eyo yaliwa Ntinda kwano wange ng'agenda ngayo nga basima waite nakweza namubulokinga Kadaama omusajja n'abeera awo tulaba nga tandise okugwa eddalu atandise okuyika enduusi tumubuuza kiki tumwesibako ngamba Kadaama yambulokinga naye ate ekyaffe kyanjawulo kuba twaviira ddala ku ssomero so muli mu mutima kati owulira otya wamwesonyiwa so like nawe nkugamba relationship ebiseera ebisinga gy'osookedde kukiba kizibu okwerabira omuntu so like wakoma nsobola okumuwero kaaminga ng'akomyewo nagamba nti munnaayo kuba wooteekingira obudde bwo n'owandiika oluyimba n'ofuna ssente n'ogenda mu studio ekitegeeza ekintu ku kintu ekyo obeera serious ku kyo ekitegeeza ti first wali muyimbi wagamba saali muyimbi actually feeling nagidevelopingira awo but nali mpagira music omulala muwulira naye nga totally nze music sisuira nti nonja kuyimba n'osalawo ogende mu studio naye era ava eno meaning it's a true story so ogenda mu studio maluddufulumya limba maluddufulumya nyambibwako abo bakyali bange nze tageti yange yali yakumutuukako naye ate kyewunyisa lwatuuka ne ku bantu abalala so like sijja kigaana kuba omukisa gwajja I appreciate but era naye kyemanyi obubaka bwamutuukako obanza okusooka owuyo oluyimba olwo nalabanga challenge za gundi za TikTok nga zifuuse challenges ngamba oluyimba luno lwamaanyi so obubaka bwe yabufu naye yagamba atya actually siddangamu kwogera naye but aboogera naye seriously bagamba kirabika naye abanga ayagala okudda but era nga amala g'ekivubuka oba toyagala kulaga nti nogwe yeetaaga ennyo ekitegeera so like we twakola oluyimba
bachali bange benali nabo mu studio ne bangamba it's a true story but esobola okubeera hit so like nenyambibwako bachali bange nina someone yasooka postinga bamwita Tauba King naye ti wa ku TikTok yali postinga nagenda olaba challenges abantu batandise okukola so like ekyava mu true story ate kati ale kikyusiza n'obulamu bwange. Essaawa zino obakola oluyimba olwo kyemmanyi lutambula obuvula okubaakubako bivulu nkuba kyemmanyi ba girlfriend bajja abaana bakutikidokoko bankosa bajja mwena mukaboksi nina kubeera mwegendereza ku kye nalaba because seriously waliwo enjogera egamba omuntu gw'oyagala aba takola ki takwagala ate ebiseera ebisinga like relationships abawala bajja lwa nsonga asobola okulaba oli muyimbi biki najja ng'alina kyakubalako ye n'atambula n'agenda ate ng'ebiseera ebisinga musajja wattu oli muyimbi akumanya oli aba alowooza oli lwokyafu ekitegeera naawe oli user biki naye ng'ate sometimes oli serious bambi so like relationship nakubeera mwegendereza. Kwasi before media tugguse ensonga tulina Dr. Loverboy amanya matuufu gwa bampita mu Lion Safe ndi musajja musoga dina erinnya lya Dr. Loverboy ati lyo lyava wangu omukwano gugubujanye Loverboy mukadde wange yalimpa mama wange yali ampita nnyo Loverboy nali kaleezi kalungi nnyo okuva mu buto simanyi saawa zino naye mu buto so kati title ya Dr. nze yajeewa kuba nagenda olaba buli Dr. wakabi Dr. Jose Camillion Dr. Hildaman bonna nga baakabi kogenda kutiko Dr. Loverboy tutunoira ku mbeera ya music ono mu kutandika wali tumanyi nti ogenda kubeera muyimbi era tugambe nti byali sikali ayingizaawo bannange kamada kigenda okubeera omwo kati naddako ono mbuye yabivaako bukyatagazani basikali sedabivaako omwana nkubye ejjooka oddangamu singa tubalende kyali wange ye yagamba asobola okufuna akabodo okuva ku steera paka eno ngazze kuwuliriza kulingiriza kale ekyali mulabisizzaawo ng'akuta okutu ku ttaka anyway bada kyakugamba nti nkutandika nkugera mu studio wali tumanyi nti ogenda kubeera muyimbi byali byakugezaako ng'osindikira bubaka girlfriend wo ati weesanze ng'oli muyimbi industry ogisanze otya? So far sinnafunamu nnyo buzibu oba engeri gye sinonooza bitankwatako sometimes sinnagifunamu buzibu bwonna. Bangi batugamba nti industry si nnyangu mulimu ebikono mulimu amalogo mulimu ebigambo so gwe tonnafuna kizibu kyonna? Ebigambo era tebibulawo naye sometimes kugumya mutwe gwe ng'omuntu nosengejjamu ebikuyamba ebitakuyamba n'obirekaawo tojja kunsanga mu lutalo lwonna ekyo kiraga ki bwe mba najja mu music nga like seetegese ekitegeze ebintu ebisinga nja kusobola okubihandolinga like mu ngeri yange. Olina ennyimba mmeka sofa? Sofa ennyimba 2 eziri out. Ekitegeeza kasi wataluli ne training n'ogamba kanyongereyo olulala? Oluyimba olulala baluyita Guma. Lwolugenda lutya? Nga wagumira kawunga ka muwogo kulwange n'oguma obunna ebisago ng'amapanja manja gatuli mbulago geneewola nkugulira ekizigo mukama nze kye nsaba kuwa empeera nze ne bwenfa gw'olina kuwangaala bwe nsiruwalanga ne nkwerabira kale mukama kikola nga nantwala. Nedda eno yo story yava ku bakadde bange like bawangadde mu bufumbo sibalabangako nga balwana tebayombangako mama ne taata mama wange ne taata wange kuba nkuze nabo so like nze ebigambo byentera okuwulirako nga boogera nsaba ogume nange biki mu mbeera yonna so like olwo oluyimba lulamba. Babeera wa mama ne taata? Busia. Batumireko? Mukadde wange n'abakoza Hadija eyeddira ente kutumiddeko ne taata wange Mulayan Hamis. Ekitegeeza ta mama yava eno na tomu yatera okugamba nti
kani kanamata kagama nti na trendinga paka Busia mama yanoonya taata bamaze myaka ngene kati banzadde bazaddeyo n'abaana abalala ko first born nedda ba first born gye bali first born gyali ne wabakaddako then nenzirako waliyo n'omuto nze mulenzi ekitegeeza ebbanga ddene nga bawangadde naye ennaku zino abantu tebawangaala bali bawangadde kyemanya ate bakyawangaala bulamu bwe bunaabasalako embeera ino gye wayitamu ku girlfriend wooli mama wamugambamuko wamunyumizaamuko kati sano mama wange yalinga mukwano gwange buli kimu sisobola kutuuka ku kintu ne simugamba era yakitegeerako era ebisinga nampa bulamuko nampaamuko ku magezi ebisinga ne neewaggula kola omukwano ogungoye yabitegeerako. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Sofa ina nyimba bbiri ziri out industry ogiyingidde kakasiza nti ogiyingidde olina management right now nedda nkola ne team yange but banvaluinga bantegeera so like benkola nabo bentambuza nabo music mpola mpola team yenu yamaanyi yamaanyi ate team okuli egumidde so wana mukukola ba music simu yangu mukukola oba tusobola okukola interview no lina jange nti njagala kumanaging osobola okwetaaga manager oba team ekimala like yenna abazze osobola okunyambako naye ng'onyamba ne team yange togisuula totwala muyimbi yekka era oba onjagala oba otwalirako ne team yange sigireka mabega. Okay. Poidako nti ogenda kuta oluyimba olulala? Ngenda kuta oluyimba olulala I think week eri mu kutandika. Oluyimba baluyita Nejjusa. Wejjusa? Oluyimba baluyita Nejjusa lwe luyimba lwengenda okuta. Wejjusa olunaku lwamuleka? Ngenda kubayo heartbreak omulundi gumu naye mwesonyiwe agendere ddala ave mu nnyimba zange tutandike business. Wala baba kajja okuba nga wayita weeks 2 nga luwiranga makati nkomyewo. Wakatogo kaba kazera mba nkomawo gyoli nompa ku magezi. Alinzo kye nalaba abakyala basinga obungi w'omukyawa aba ayagala kola ng'oli feri ngola kumwegayirira ayageza kiwuye nti wafunye girlfriend omulala nagalawo message weva ku bba wange tamanje tuvudde kali gwe kyowa okola gwe naliko posting oli manager omugambe yono girlfriend wange olabe ajja kudda kirungi ku team kuliko n'abakyala benjo posting nga mwekute bu video ng'omutaginga mu wali eri wali ku TikTok oli X bamuvume naye kamuleke gutandika ku post manyi naye kwali saa no kuba followinga nyo. So plan y'oluyimba oli planning dotya ogenda du promoting ba promotion music nze kyemumanyeko akatono music wanogenda mu studio okulukola lwangu okola audio n'ogifulumya kyangu okola video kyangu naye promotion yesinga obuzibu byonna teri kyangu era singa kibadde kyangu singa abayimbi bangi anti abayimbi bangi naye nja kukwata emitwalo 10 oba 20 oba 30 ngende mu studio nkola oluyimba lugwe balukuwe ogwene mu video ky'omanya teri kintu kyangu era buli kimu kirimu okola kirimu kaluubirizibwa
kubanga sente zenyini abavuka b'ennaku zino okukwata emitwalo 3 agende just okukola audio kiyinza omukaluubirira ziba nyingi so like teri kyangu buli kimu kirina process yakyo era promotion egenda beerawo nga nnungi era nsuubira sigenda kudisappointing abafaani bange cause promotion yesinga okutwala ssente nnyo etwalira ddala akasente akataliko na budget nti ssente bwezityo yo ttiimu yeetegese just not tusinzidde cause nduddewo okuzzaako oluyimba nga ndi mu kwetegeka so akaseera kwamaze mu music industry ofunye bafaani bobaka ki bobaweereza bafaani abakwagadde nga tebalina woofaanana abawuliriza music ne bakwagalirayo just know that I appreciate everything buli kyendaba just know magic mwereere nze sijja kuba kwebaza abafaani bange thank you so much twongeremu amaanyi tewabaawo kituwugula tusigale ku straight line batukola I swear sijja ba disappointinga collabo tonafunayo zi collabo zibeera n'akadde kaazo akatuufu zibeera n'akadde kaazo akatuufu saa zino osobola okugikola but nenjitereka otegeera ebeera n'akadde kaako akatuufu olina okustandinga ng'omuyimbi first nga gwe omuyimbi then bwe neetengeera then collabo ziba zijja kunnyamba but saa zino bwenkola collabo eba eyamba oli gwe nkoze naye so sinze so quest before media tugusa ensonga Dr. Loverboy gwe tubadde naye social media handles zo omuntu akwagadde social media handles zange zonna nkozesa Dr. Loverboy okujjako ku Twitter nkozesa Loverboy only but zonna nkozesa Dr. Loverboy boy ebeera BOWY so omuntu akwetaaze omuntu asobola okubeera amayimbi asobola okukuba oluyimba buli muntu neyebuuza naye ani oyo ku muntu asobola okukunoonya okuwa emirimu naye n'omubulwa gwe omuntu akunoonya atya obwangu okufuna so like enamba zange ziri ku social media handles zange zonna enamba gye ziri ku bio ya TikTok Instagram buli wamu enamba gye ziri TikTok erokozesa Dr. Loverboy Instagram Dr. Loverboy Dr. ya DR then Lover ya bulijjo boy BOWY Dr. Loverboy tekuliko zi fake accounts fake accounts sinnafuna teri manga Uganda wetuuse kasita owulira bamuyita Kamadia asobola okuba dansa alina kulu bagita alokalaini dancing kulu naye kasita ofunako bwoti kulinnya kazi fake accounts zivaayo omuntu asobola okukunoonya nagamba ffe ogenda okwera ku polisi olinayo omusango nga tomanyi neyamukoze kumbe zi accounts ziri okweza fera so baba tunafunayo fake oli kumulamu atena namwe abali abakozesa fake accounts bannaye valuwinge abantu bano naddala abayimbi mbavaluwinge bambi batekamu obudde batekamu akasente naye nemufera ate abantu wekanga abantu kamada wekanga abantu bakukyayinga gamba nti oyo guys simwagala yanziba naye nga tomumanyi tomulabanga nako so tulina kwetereza bannayuganda tuyige tufune ebyokukola so olumba tusuubira ddi odduta luli olimba wiiki ejja I think lujja kubeera lwakuna oba lwakusatu kwezi ennaku ebbiri olimba lujja kubeera out officially so tutumireko ku bantu abakubeereddewo ntumirako ttiimu yange yonna ngitumidde mwebale nnyo omulimu gwe mukola bafanzi bange temukoma okwo mwongere nnyo okunsupportinga tumirako omukadde wange sijja kumwerabira mama wange ne taata wange batumirako thank you so much okay SB4 media tugusa ensonga abadde Dr. Loverboy genda ku social media ku Facebook kuwali olina YouTube channel YouTube kuwali ku TikTok kuwali mu following music mu sharing twe supporting ngabavubuka yes bali abakulu tetubagobaawo naye naffe tuyeteko mu jiji ogwaffe tumanye nti Dr. Loverboy asabula tumusupporting gasobola omupostingako akayimba kakapya wekanafulumira tujja kubanga tubategeeza okaposting tekikujjako kapostinga kikujjako ekyo kaduwetinga nga taddeyo ka TikTok video kaduwetinge okasharinge tumwongereyo kuba ekyamazima alina talent tusupportinge talent eno tugisupportinge naye tumuwanikeyo ekisinga okutwawula ku nsenda nti zyensi
Nigeria beesupportinga naffe tubakoppe tusupportinge baganda baffe bano ffe byatulema naye tubasupportinge bo babikole muzukulu wa Kabajja Ssaalongo SB4 Media tugusa ensonga Airtel Extreme Wi-Fi kyeyunire gwe ali yakozesa internet oyinza okuba nga oli blogger oyinza okuba nga oli tiktoker facebooker nga okola nnyo live streaming nnyo live kozesa Extreme Wi-Fi pamanafa aba Airtel internet etabukabuka giteeke wakaawo giteeke ku office yo mu ssomero ate ofune internet osasula mwaka ate nga bbeeyi ya nseko buseko bagise Extreme Wi-Fi okuva mu bannaffe aba Airtel. Tuline Kamadia ku kamera about editor waffe Berebulu. Monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1 Extreme Wi-Fi. Select option 2 Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, yaffe tugusa ensonga.